po jako akawuwo. Uganda olwaleero yegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'emmere olutambulidde ku mulamwa ogugamba nti safe food now for a healthy tomorrow. Mu tawuni kanso y'e Katabi olunaku lunaabaayo basazeewo okulujaguza n'abaana abaliko obulemu wamu n'abo abalina akawuka akaleeta mukenenya. Abaana bano abasoba mu 200 balabirirwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya Vision Child Health Care Education Outreach Initiative ekisangibwa ku kyalo Mpala mu ggombolola y'e Katabi. Bano begattiddwa akabayizi okuva ku ttendekero lya Aga Khan ng'era bakulembeddwamu Luyimba Sava Isaac akulira abavubuka ku lukalu lwa Africa ng'era bano bakuŋŋaanidde ku kanisa ya Gracious Ministries Empala. Abayizi ba Aga Khan balambuziddwa emirimu egy'enjawulo abaana bano gye bakola omuli okuluka, okubumba, okulima wamu n'okulunda. Omusumba Mukasakeni ngono y'omu ku baliko obulemu ng'era yawomya omutwe mu nteekateeka eno asabye abazadde okufuba okulaba nga bawa abaana baabwe emmere emala basobola okubeera abalamu obulungi. And we beseech you whoever that is there. Don't waste food, no? Don't throw away food. If you get food in plenty, eat that. Let us feed the young kids. Luyimba Sava Isaac ku lw'abayizi ba Aga Khan asabye abavubuka okubaako emirimu gye batandikawo basobole nabo okubaako eddaala lye batuukako mu nsi yattu. Obulangira bw'omunaku kwekolera katonda banga tulina kyotandiseewo ogenda kutawanya ate abantu abalala abakeera ku makya ogenda okukola obakuba obutayimbwa ate omenye amateeka bakusibe oluusi okuba kubi ngate ensi etambula ensi teyinza va mu kitanda gy'oli va mu buliri gy'oli obeeko kyotandikawo ne bano balabire ku ggwe oba ofuuka ekyokulabirako. Yenna Nnungi Winifred ngono ye mutandisi w'ekibiina ekirabirira abaana bano ategeeza nti basalawo okubudaabuda abaana bano nga bayita mu kubatendeka ebyemikono awamu n'okwenyigira mu bulimi n'obulunzi ekintu ekibayambye ennyo. Badde bawulira gye tukola okuyamba abaana n'okumanya nti COVID yakosa abantu bangi nga naffe ffe omu ku bo abakosebwa naddala mu byendiisa kubanga omuntu oba ne famire ennene tulabye bannaffe balala bangi nga balaajana ku TV. Onera asabye abazira kisa okubadduukirira olw'obwetaavu bwe balina obw'okuyamba ku baana bano. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'okutwetera ku birabo tukkiriza nti ekyabasikiriza okujja